Mweyandiza ku Senga 5356 mugamba muti abaagala abalungi. Olwaleero njagala kwogera ku basajja abamala amangu. Abasajja ensangi zino mumala mangu. Nti babayita baddakiika 2, dakiika 3 oba dakiika 10. Naye leero njagala kwogera ku nsonga eno nga tetunnabagenda kwogera ku ddagala oba kubabuulira tusobola kwejjanjaba nga togenze wa Senga kuwa ddagala oba nga togenze mu ddwaliro gula vayagola. Nti ekisookera ddala twetaaga okumanya kiva ku ki. Nga tonnaba kujjanjaba bulwadde bwonna olina kusooka kumanya ki ekibuleese. Kubanga abantu abamu osobola n'okugenda ew'omusawo ng'omusujja gwekuluma n'omugamba musawo omusujja gunnuma mpulira olusujjasujja. N'omunnyonnyolamu engeri gy'owulira n'agamba kimaze ebbanga kinti bweti ogwo si musujja. Sooka okoleko bw'oti ne bw'oti n'otereera nga tetukubiddwa na mpiso. Naye obuzibu tulina kye tuyita self medication titwejjanjaba nga tetulabye bakugu. Gwe n'olobooza sometimes weetaaga just kwogerako na muntu embeera yeeterero okumyewo essanyu mu kisenge kyo. Naye gwe n'odduka n'ogenda n'ogula vayagola oba n'odduka n'ogenda n'ofuna eddagala eryongeza amaanyi g'ekisajja oba amaanyi g'omu kisenge. Kati leero nno abaami ebintu ebisingira ddala okuleeta ekizibu kino niyinza ogamba stress oba okulwawo okwegatta. Obadde okimanyi nti omwami bw'alwawo okwegatta ng'amaanyi ge tegaali awo nti yalina amaanyi mangi. Waliwo abaami nga bo mu butonde yatondebwa nga ye bw'agenda mu kisaawe asambira ddala omupiira. Bw'atandika aba atandise. Ne wabeerawo bano nga yes waali era ng'atuukiriza era ng'eddakiika asobola okkonaana oba 3. Oba ontegeera. Era nga y'oyo ali nnomo. Waliwo bano abakoona essaawa n'okusoba. Naye nga talina kyakozesa n'ogamba omusajja alina byakozesa nga talina nga just amaanyi alina maki mangi. So gwe nsobola okugamba nti w'oba wali bw'otyo n'ojja ogenda ku kyeyo mu bankuba kyeyo oba bano abasajja bakola safaari n'olwayo olinza ogenda okudda nga sisitiimu yo yeerabira enkola yaayo. Kwegamba ng'olinga azuukuse nti omuntu abadde yeebase kati omujja mu tulo nga erina kuddamu kupiikinga mpola mpola naye gwe olujja omukyala wo n'akuwaako olumugiramu ddakiika 2 n'ogweri ng'odduka. Ng'ogamba Senga kye kyantuuseeko siina maanyi ga kisajja bla 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 bla. Naye nga weerabidde nti n'obulamu bwaffe bulina sisitiimu ebufuga. Tebukola nga gwe bw'oyagala bukole nedda bambi. So nsobola kugamba ki? Nsobola kugamba nga tunaba kudduka wa musawo sooka weebuuze tolina stress. Obadde osamba bulungi omupiira kati ssaawa zino bigaanye. Ekyokubiri toli anxious kyekiko okubeera nga oba ngambe nga weeraliikirira oba ekyo kye bayita nervous. Anxious ng'oli awo weesunga okwegatta n'omukyala gw'obadde oyagala. Kino nno kituukawo nnyo ku bantu nga badde adeetinga omuntu oba nga beekwanidde akabanga akawerako nga bamusuubiza tebamuwa. Ebiseera ebisinga lwe bamuwadde agenda n'akubayo luutu 2 oba amanyi agenda n'akubayo dakiika 3 oba 10 n'agwa. Kaakati nno olwo okwewala ekyo abasinga kye mukola ogenda n'omira empekezo ze tuyita vayagola oba ogenda n'ofuna eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Nga ye tekyandibadde kituufu. Kyandibadde nga omuntu omukozesa naddala nga gwe mulundi ogusoose kozesa amaanyi ge agali nakyo. Kubanga leero bw'onanzina n'ontuusako tojja na kuntuusa ku ntiko kubanga onzinisa kiruyi. Nze nkiyita kiruyi. Onzine. Ntuuka okukoowa nga gwe tonnakoowa. Bituuka okuntama abakyala twetamwa nga gwe tonnaba kwetamwa. Ogenda kwesanga nga munnange tetukwataganye. Nga oluusi nkutidde ne sidda. So tudde ku ddagala lyaffe. Singa omwami oli nkuba kyeyo oba oli muvuzi wa safaari ng'emirimu gy'obadde ogikola bulungi egy'omu kisenge n'otuuka nga mu butuufu kaakati by'okola nawe tokyabitegeera. Sigenda ku advisinga kudduka kugenda funa ddagala ly'amaanyi ga kisajja oba sigenda ku advisinga kudduka kugenda kugula vayagola. Nze nsobola okugamba ekintu kimu nti sooka wekkakkanye amaddu gakkakkanye katwogereko ono agenda okusinkana omuntu we mu kaseera akasooka. Abaami obadde okimanyi nti osobola okusiba amazigo agamala oba owulira nga gajja osobola okugasiba oba obadde tokimanyi ogasiba otya. Buli bw'ogawulira nga gajja vaayo munda ddamu ogende mu romance. Bw'owulira nti kati gazzeeyo komawo
bw'otyo bw'osobola okukizannyisa mpolampola n'owangaala mu kisaawe nga tomaze mangu. Kirinza okuzannya mu ntandikwa naye ate osobola okimanyira mbooza ntya kubanga ebiseera ebisinga omwami yenna waba amala alina okwongeza sipiidi. Bw'osala sipiidi amazzi ago gakola kigaddayo, so gwe tosala sipiidi, fulumayo. Ojja kyemanyiza mpola ogende ogige ng'osobola n'okukikontrolinga ng'oli munda. Olaba waliwo abasajja ng'asobola n'okuyungira munda ate ng'abasinga bw'agwa agwira ddala ne kitwala ebbanga okuddamu okukola ki? Okuyimuka. Ne kitwala eddakiika nga 3 oba 2. Yes, naye abeera nnomo, taba mulwadde era tabaako buzibu bwonna. Naye ekikula kye kiba bwe kito, amaanyi ge bwe gatyo egabeera. Kati oli gwe nayogeddeko abeera n'amaanyi amayitirivu, oyo yasobola okuyunga kye tuyita okuyungira mu mana. Kugaana n'akuzina n'ayungira muli. So leero kyembadde nyagala okugabanako nammwe eyo trick. Ekigambo kyo kyembagambye oba trick eyo gye mbagambye. Naawe omwami nkuba kyeyo singa weesanga ng'ozze ewa mukyalawo ng'oli bw'otyo. Naawe kye kimu ky'ogenda okukola. Bw'owulira amazzi, kubanga amazzi gano mugawulira nga gajja, gasibe. Ogenda gasiba olya, galinza okulema okusiba nga oli munda. Fulumayo oddemu romance. Nga omukira tegugudde ate nga tomaze. Then bw'owulira nti gazzeeyo, komawo. Kuba oba ogawulira eno ku mugongo. Komawo odde mu mukyalawo, oddemu omuzina. Waakiri omuzina y'eddakiika 3. Naye omanyi kyekiwulikika omukazi okwetegekera. N'amanya nti mbadde nkwekuumidde, va kuba n'abagaba enva zammwe oba enswa zammwe. Naye abadde akwekuumidde emyaka 2 oba emyezi 6 mu abakola safaari. N'ojja n'omumalira mu bisambi. Kibaleeta obusungu. Mugenda namugamba nti abakyala tebamanyi kye baagala. Muwa buli kimu. Kyovula bakabagagga bayenda. Tomuwa buli kimu. Twagala okuweebwa ate twagala okuzinibwa ebirungi. Abasajja mbagamba nnyo temwagala kuyiga misomo, temwagala genda mu misomo, ate temwagala kugenda mu bakojja, ate temwagala kwebuuza. Mwefuula abamanyi naye nga bye mumanyi bifu. Nodda ku mwana wa muno n'omusogola ng'olinga asoggola lumondo, opakirayo opakiza, opakirayo opakiza, opakira ki? Laavu kazannyo, okwezina kazannyo akalimu obukodyo bw'olina okozesa obw'enjawulo. So ne kano akakodyo mbasaba mukakwate. Singa bino biba bigaanye, awo oli okodde ku step endala nti singa eddagala ndyagala. Oba oli okodduke ogende onyezo energy booster oba onyoonye Viagra wammwe, naye nga tonnaba kukola ekyo, sooka ogezese eky'obutonde. Ogenda okwemanyiiza mpola paka bw'onaatereera okomewo nga ggwe omukadde bwe wali. Ne kano munzikirize ngayise waliwo abaana abawala ababeera ku kyeyo, n'ava eno n'agenda ku kyeyo, n'ava Uganda n'agenda ku kyeyo, oba n'ava yonna gy'avudde n'agenda n'amala ebbanga nga teyeegatta, nti agenda gyesanga nga akyuse mu mbeera ze, nti omuntu yali alina taapu wota kati takyamuyina. Kiva ku ki? Ekisookera ddala ekisinga okukireeta nti embeera y'obudde eba ekyuse. Mu Uganda olinza okuba omusana gwammwe oba climate yali nnungi, naye ogenze eri climate njawufu. By'oli eri si bye wali oli eno. Kugamba system yonna ey'obulamu bwo ogikyusa kati osuubira otya okusigala ng'olina amazzi. Mpozi ng'obadde olya ebyo ebireeta amazzi mu mubiri. Munzikirize nkome wano nze Senga 5256. Odi eno gy'oba ogisanze oba gy'oba ogizudde yonna manya evudde ku YouTube channel yange ng'eyitibwa Senga 5256. Gwe wenna teweerabira kujja kusubscribinga omupya. Jangu buze ku YouTube oba nga togijje ku YouTube, genda mu search engine teekamu Senga 5256. Ojja kuba oleetebwa butereevu ku channel yaffe, ojja kusangako byonna bye weetaaga okumanya. Ayagala okwogerako nange privately, osobola okuwandika mu comment section, ennamba yange mba ngikutuusaako ne twogera kyonna ky'oba oyagala okumanya, mba nsobola okki. Yeah.